na mwandu omugaga Apollo Nyigamehe nga Evanje Nyigamehe asira abantu obutakiriza ebyo by'abantu nti bayazaala abaana balala abatamanyiddwa. Asizire mu misa kwekiriza St. Luke Muhanga mu kusabira omwoyo gwa bba kidito olunaku olw'eggulo Bruce Kayombo okutegeeza bwe lwatuukira Lubaga nga bwali mulekwa wa Nyigamehe. Ndi mutabani wa Ponyo mukuru yasooka n'awasa maama oluvannyuma ne balamagana nga nkyali omwana ne bantwala owa jjajja azaala kitange. Namonda ategeeza nti bafunibwa n'ebba nga 11 omwezi gwa Novemba 2008 ne bazaala abaana 7. Ategeeza nti bba yalina famire endala n'omugenzi Monica Akwezi Nyigamehe nga bazaala abaana 5. Ategeeza nti olulala bw'okufa Kayumbi Yesudi nga bali mutali wa Nyigamehe kyagambye nti si kituufu. Ategeeza nti omukulu yandibadde abalekera emirimu ku bali mu kaseera ka buyinike. Agambye nti bba zamubuulira lunye nga bwatalina mwana mulala gwe yazaala okujja 12. Meseno Father John Byamukama bwana mukulu w'Ebukimba atendeeza omugenzi Nyigamehe olw'amaanyi kanadde mu kuzimba ekereziya naddala ye Muhanga. Harodi Byamugisha nga yakikirirwa mulekwa atendeeza kitaawe nga wadde omusajja omumalirivu ng'akola emirimu gye. Ono awadde obweyamo nti bakola ekisoboka okuuma omukululo gwe. Omubaka omukyalo w'Ekiga Kaloli Kamusima ategeeza nga bafiiriddwa empagi Luwaga. Has been the pillar of development for Ekiga district. He is the person who would stand up and whatever advice he would give, the people would really listen to him. Nyigamehe agenda kuzikibwa olunaku olw'enkya. Job Namanya yakusakidde Green ku Lwabukede TV.